King Shiba yagudde eddalu neera era nga lwabeera alaaja Namukunja yankozesa n'atansasula. Watch to the end olabe embeera gy'ayitamu yeetaaga ssaala era weeyambise comment section otuwulire okusinziira ku vidiyo ze ngenda okulaga ddala kituufu Mukunja yalina ensobi oba nedda ate nga n'esaaza kati Mukunja naye talina bwali yeetaaga buyambi nga naye ennyumba gy'abeeramu esaaza kati yakubye lubaawo oba yakubye plywood asobola okufuna naye waateeka oluba okusinziira ku mbeera embi gy'alimu. Wasuze otya wasibite gwe n'omulungi ampuliriza Ochani Media ko kyali subscribe for more updates, like, share and comment tubirabira kunyiga notification bell obenga notified brenteekawo video empya. Nyongera okujjukiza tuzuula omwagalwa oba akwagala oba takwagala enamba yaffe eyo ku screen to inbox ngetwogerezeganye otegeere ekituufu oba okyali mu love oba baagikulekamu dda. Ekirala tukola airport pickup services zaffe nungi emiwendo gyaffe giri wansi ddala tuyina discount ku lunaku olw'emmande ng'ennaku z'omwezi 24 mujje tutambule ffenna emiwendo nga bw'ogirabaawo mujje tutambule ffenna tojja kwejjusa discount jangu mu inbox nga discount tennaba kuggwako. Services zaffe nungi tuyina free wifi tuyina n'ebyokulya tukyusa n'essente toddayo neweeralikira okomawo n'essente z'omunnange tuzikyusa bulungi nnyo ate nga tebazikutemya nga bwe bazitema ku airport. Tukola surprise ne delivery gwena ng'oyagala osurprisinga omuntu oyagala kukola birthday surprise n'ebirala bingi nnyo oyagala okudeliveringira ebintu okuguliza ebintu munnange twesiga enamba efiyo ku screen katweyongereyo ate olabe embeera King Shiba gy'alimu. Mukunja ye mukyamu oba King Shiba ye mukyamu? Waddawa kati ennyimba zaffe wazisuulawo bw'otyo? Ennyimba wazisuulawo? Ennyimba ati buuza omusajja n'omusajja ono kuba zonna era zibeerako yakola itiyo Fredo nabiyimba byonna nembiteekawo nebisuulako lumu Fredo yakola nabisuulako lumu kati oddawo ekiro kino nyina mupakingi wayiza katomanyi nti yabba wange ani baawo nazalawo omwana ayina ntumba ekifula ate mutawani wange mubiru isima kati mukunja anti kitange yafudde tuva kuziika mukunja wamuleka waati kitange yafudde tuva kuziika nawe mukunja aliwa kigongo gyofule gwabadde atamumanyi yafudde kati mukunja aliwa ani mukunja sabe manyi kyabijjukira gwe naawe tokyabijjukira babadde ki wangi kati wamukyawa mukunja wamukyawa ulira kale mumanya nti aliyeyo ng'anyali mukazi we yani bulina mukazi we yani bulina ate nga tugamba mukyala mwami wo ani no batugamba mukunja mwami wo ani mukunja batuga mukunja mwami wo nti nani magani tunya ne kunyonyi tugera musisebwe kati kyekyabaawo twe tumanyi wawona tugayo nazera wanagamba oyo maaso akatoka ngaze mukazi wemu bulina kinana awo tubajogerera weri abazungu oyo mukazi bolese mu Uganda kinana kye nini oba kinana mweta nti yona Shiba ye mukazi wemu bambya kwagala nnyo olaba tukokuwaana kaakati bwe wagenda ebweru mwakomawo olina olubuto omwana gwe wazaala owa mukunja wamuteeka omwana wa mukunja aliwa tozonya byakubeera nti tulaga abantu tunula eno oyogere twali tulaga nti tulaga abantu nti tubizanya mwabizanya buzanya eby'omwana barabanga naye nga tozaalanga nali nyina mutabani wange mubirisima asifane natumba ekivula natumba muzaala wano ku Musanti Front era ku Musanti naye ate twalaga mu ddwaliro nasere gwe balese mu lumbe basengawo sebo bagagga bali we soka olindeko soka olindeko muwala wange naye natumba ekivula wano soka olindeko batulaga nga muli mu ddwaliro ne batulaga omwana ne babaleetera ebimuli nti muzadde ne babawa n'essente byali bya bulimba
Mabirusi mati mtabani wange omukulu asooka ngambo wa Mukunja gwe mwazaala ne Mukunja ogeze n'ogamba mwali muzannya soko nnyumiza mwali muzannya ne muzannya nti ne muteekawo omwana nezanyo netulaga nti mbuwazadde abantu balina okulaba nti bambi Shiba kati kwe kuba lyoliyimba olwakaana ka mukisa banange ndikaana ka mukisa kwegamba bakutega omwana Shiba banange ndikaana ka mukisa nanaba kutuzitu omukisa asooka ati ate gwe tinina nawe kyevudde toda anyway twagenda mu studios era byonna nabyogera gwe nze waliwo kye sitategedde Shiba kye sitategedde kye kino omwana gwe mwatulaga mu ddwaliro gwe ndi mu kwogerako omwana aliwa gwe mwatulaga nti twali tubize tulaga abakazi nti n'okubeera nti ndi mu mbeera eyo ye yakwatira ddala munda yange natamanya nti nze ndi muzibu omulyango w'entebe nekabya nga ki ekikufuula okuba omuzibu kati lwaki oyo omuyaye mwamunteeka yatugamba muli bafumbo mmwe naye gwe naye era nawe ng'olaga oli mufumbo n'olwana n'okulwana n'okuba n'abakazi samira kye mwakolawo singa mwagamba nti Shiba mwazinteeka mu kibatu kyadde ati sente ziizo Mukunja teyandizira naye Mukunja ezira sente nekata teyanfuwa yadde kyoyagala okugamba sente zonna yazitwala teyakuwanga yadde ekikumi ebyekivulo nemukwata ebifaananyi neŋŋambye envono okugamba banna kale baayi banfuweeyoko tukufuweeyo mmeka nse mwagala emitwalo ena ziba zitya emitwalo ena giba gitya bw'oŋŋamba we gibeera nga njikuwa emitwalo ena giba gifaanana gitya nga njikuwa mukwano gwange nkubule tulukanye basinza obugezi naye tenjagala nkusingeko kimu nti wali wano Mukunja aliwa nza kusinza obugezi tuwali Mukunja taliiwo obuyimba bungi nnyo bwenyimbye nayeatasira kale baayisula bulungi ati mulina okufuwayo kasente kale tugenda kukuwayo kasente nkuweeyo mmeka gw'ogambye zenjagala ale kankuweeyo 5 soko mulisoli nkuweeyo mmeka kankwoceeyo kankwoceeyo nanti kankwoceeyo akatini nange keninamu nga bw'oli mukazi munnange kwajjukira naffe abakazi batuwa buwe kwata nkuweeyo zino kale kama n'emitwalo ena wajja okyoli mukazi munno oli naye nga jja emitwalo ena manyi ogifaanana ati labayo tuzeekule n'abakyala tulina okubeeramu nazo abasajja batusange nazo okitegeera aba ayasama kale bayi Anabwekityo embeera bwetyo bw'eri bw'oba ng'ojjukira emabegako Mama Fiina yavaayo n'agamba Mukunja alekeraawo okuyamba era bwana ebinava mu kuyamba Shiba agenda kukakkanya agudde wansi ayongere gw'obeera gwali eyo nsaba okozesa comment section Mukunja agende maaso mu kuyamba King Shiba oba amuleka alivinga obulamu bwe naye atambuze ebye oba Mukunja oluvannyuma embeera yamubijjira n'adda mu kyalo alwadde
alaba yayamba King Shiba ne maama we bafunye poloti ye avuddemu talina yadde akapoloti kaalina olwamujje mukyala abantu bamusondedde ssente ne bamufunira akapoloti bw'atyo n'agamba ekijja kijje ninosula mu poloti yange kankuba ebibaawo mbiteekemu neebake okuyamba nakuvaako n'okusinziira King Shiba bw'ayogera byonna nga mubiwulidde mulowooza Mukunja ye mukyamu oba King Shiba? Nsaba otwendowoozayo mu comment section. Munnange embeera bwetyo bweri King Shiba yeetaaga ssaala. Kati bado lichali yansobera ate oyazifuna teyazimpa bamuwa nyingi kuseera labonita twali bane bansija waggulu bwebatie nyambadde kiteeteeyi ganyumye bankoze makeup nyambadde bulungi wig ngaze naye bafuwa gasente nemane bazijjako ne baziwaye nagamba maama ate natezi naye lwaki mwatufera nga temwazaala barongo? Abantu bona babuuza abarongo baliwa ye bulijjo era akola bwatu bimeka byakafera wade nokuwa 10 Richard sina ngumi je sobola gama ati mukube tuzimbe yamanya kadai wakazi wa ate nga baziba wa mwenna yandiddeko nawe nakuwaako wakiri naye era tumwebazeeko kasita yakujja wala kati oli bulungiko ekyo tetwera kimwebaza naye kale naye kyayandibadde akuwaako kakuwa awa akatambyako yali nga akyalimu akategeera naye nga tuzze mu mbeera eza bulijjo nga tuvudde mu kwekubira side ekyamazima King Shiba complaininga ku Mukunja naye atejjukira King Shiba embeera gy'alimu Mukunja si yamusangamu yamusanga ku street yamusanga akyali mulalu tategeerekeka ng'obulwadde bumulumye yenna aweddeyo tali ku ddagala buli muntu amwenyinyala Mukunja n'amusembeza n'abeera naye bamwogeredde ebisongovu bamwogeredde ebigambo bingi nti abeera n'omulwadde wa siriimu lwaki tamwesonyiwa lwaki tamuvaako abeera n'omulalu era biki ne baguma ne mukyala wa Mukunja ne baguma ne babeera ne King Shiba yadde nga abantu abasinga bagamba nti no baali bamufunirako fame ne bantu bameka abaagala fame lwaki si bangi abaamunoonya ne bamujja ku street ne bamutuusa mu mbeera gy'alimu wuuyo amutadde ku ddagala wuuyo atabuse kubonga amututeko mu rehabu nga ate family ye yamuleka asembeza family ye asembeza mama we agenzeeko mu bajjajjaabe aleesa abaana babafunidde obulamu obupya babafunidde amasomero amalungi kwegamba bingi ebyagezaako okukyuka mu bulamu bwa King Shiba naye bw'abanga atunuulira binene ebitono ebyasoba kuba ffenna tuli bantu tusobya sijjaga nti nompolereza nnyo Mukunja naye okusinziira ku bye batulaga mu kamera ffenna abantu tusobya tosobola kubeera mutuukirivu 100 ku 100 naye nze ngamba yandisimyeko akakatono kuba yamujja ku street obulamu bwakyukamuko okusinziira yalinnya ku nyonyi yali tagirinnyangako tetuganye nti oba sente bazimutwalako naye tusuubire nti alina kapasente gyakatono keyafunaku kale tugambe oba kukyusa ku bulamu bwe bwakukyusa ku bulamu bwa maama we oba bw'abaana be n'ebirala ebisingako awoluzi bye batatulaga naye ate jjukira Mukunja yagamba oluvannyuma lwa sheeyo Mukunja yakolera King Shiba boutique era ne bagiraga ne ku TikTok oba ku social media platforms zaabwe ne bamukolera boutique mwagendanga okujja akasente akake boutique ate yo yalagawa nabyo nja bisaka mbibaleetere katuyongerayo ku vidiyo eddako ate tulabe
Mujano, banana, mujano. Kubana yetemeza, tempuli chatachi, no gamsajja munno, no kuba hichi kuhichi. Lucky day, and then today is a Sunday, a lucky day. It's a make it a Jonas today. Tikitama, let them preach a tachi. Amafiga gocha garina, umubiri gocha gorina, no bulungi gocha bulina. Teba kugesanga, kawandi bulungi kuwekeka. Wayune kwa jisana, terera kukuwe yakafana nyingine kutiki kubakula. Oya senyo, holinga yake yubula, olusuluko ndanyo. Mama, holingo womubire bana batambula mawanga. Enyenye za mukoto. Abantu bakumanya tebakumanya. Cyangwa lo Kevin. Balete mbawo lugamba. Oyo bamukubuka. Babaita chapita tatu. Na utyo lugambe. Bedianira. Na uli tyo lugambe chomukubuka babaita chapita tatu. Yaloga dadi yandwe. Okumanya lo mukubuka yaloga dadi yandwe. Bananga akuba hiti kuhiti. Era dadi yandwe yakula. Ayimbanga ye. Obede mukula tsi. Bananga chapita tatu. Kwata bani chapita tatu. Amala kula ngeni bana nje. Omulabe. Otegera mukubuka gutogera. Nyabo. Tempuli chatachi oli musajja mulogo. Nchikakasiza. Nabiwulira ate neerabiddeko. Neerabiddeko chapita tatu musajja mulogo. Nologa dadi yandwe. N'omutwalako buli kimu ekikye. N'omutwalako amakazi. N'omutwalako studio. N'omutwalako erinnya. N'omutwalako eddoboozi. Bannange musajja gwe nawe namanyi chapita tatu. Omuvubuka oyo ali ku screen. Bannange tokuba totta. Mulogo muyaaye. Mulogo atula ntebe. Aloge kaddagala. Atula akukunadde. Can you imagine studio yo lutukayo bwoti? Bannange toyingirirawo nga bibera studio ddala. Tuwulira studio ye waliwo akantu ke bakuwa okulinnyamu. Kabeeramu amazzi nga ga white. Ago amazzi gabeeramu ki? Musajja gwe mulogo. Waloga dadi yandwe. Wamma gwakudiriza oba wakana si mulogo. Wulira olimba lwa dadi yandwe. Owulira olimba lwa chapita tatu. Yamukoppa buli kimu. Nkugambye yakoppa ennyimba. Yakoppa eddoboozi. Yakoppa buli kimu. Bannange chapita tatu. Muno wamuloga n'omusiraanya. Muno wamukomyayo. Nawe dadi yandwe twakulaba. Ate twagambirawo. Amayala waliwo gasusiza. Abantu nga tekyawa nnyimba zaabwe. Abaana ababuwala ng'obazina. Walolowooza n'abazina paka. Kati okirabe chapita tatu. Alina n'olimba bayitawo olupya bebihanuna. Simanyanga awandiza abalungi kanzikuwe mama. Ngonyi gwali sana. Terera kukuba kafanani. Kitoko bakuwa. Banange tuweka dogo yako la bebihanuna. Banange. Sagara properties ni yetu kama mfano wangu. Yabayimbira abaziza balungi kanzekowe mama ngonyumyega mwemulaga anuna bagamba buli limba bakolererwa tepute bani yakolera mu nekumi kikumi yakikolera olwo limba lwagwokutte then naawe njagala nkutwaleyo tomanya ate bindi kutambulira kola bananga ayina kabawulo kolinyamu akalimu amazzi ayina special room ngako kalungu bwokayingiramu tekabako mataala ate kabeera mu kando ate nga mwemuli ebyuma mwayingira ate yasoko yingirayo gwe tebakukiriza kuyingirayo agezeyo munzizi agezeyo munzizi ebitira chapita tatu namwe mubimanyi bana musajja mulogologo ate bagamba gwe amayembe agage gana amayembe ge Uganda akolesawa mwenda okwekiro 8 eyo mukiro mu matumbi amayembe ge gana amayembe ge Congo gana amayembe ge Burundi oli omusajja buli luyimba lwata nkugambye ebeera hiti yakatolimba tekunaweza na mwezi already challenges nyingi naye nkulayirira temumumanyi Ayanya mumanyi Kevin omumanyi nze nange simumanyi ate seetaaga mumanyi wabula singa situko sandi mwogeddeko wala Andre kisiste batugambye alina mu mbeera mbi hezo can you imagine Andre yali yegayiriza abantu okubatera around the picture ali mukyalo kalo kasita mpeyo muyambe spaifi mupeyo minawazi mu bugulu wente baayo mu bugulu wagira naawe nawe abakuwagira otubala munyama nze nantu yanyiridde emabega manja justice chapita tatu akufukidde chapita tatu chapita tatu togenda tumirako naawe nedda tubiganye muno mulogolube abantu lwekiroberayo twakunda naye bannange naye nga nyongera bajukiza jja na airport pickup tukola airport pickup services zaffe ennungi emiwendo gyaffe giri wansi ddala muneesige mbatambuze ku layisi tulina discount ne bw'oba olina muno gw'omanyi akomawo ku lunaku lw'emmande nga 24 mwagalize mweleza gye tutambule ffenna
emiwendo giri ku discount mujje tutambule ffenna Jana Airport Pickup. Nyongerako bazambire abalabye video yange to the end ne mulaba obulawo nga temubuskipinze mikwano ndi musimu saba Katonda ababi musinga okwagala. Katudde mu video eddako.